okusikuvula kyokozi tusale ki tusale kitano gonga sinze era ngenda kuyita sokuleke soko nyinyonjole sigenda kuvoola kyongambye kuyimuka kusaala siyagala kuvoola naye nyimuke tusaale ki Abdurrahmani lyerinnya mu Busiraamu lye bayita omusaasizi kubadde weetaaga kusaasira kyova olaba Allah yatugamba a'udhu billahi minash shaytanir rajim ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بحسبان والسماء ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان kati ebyo bitegeeza ki byoyogera anti nkubuuza bitegeeza ki ebyo biri mu lulimi ki ebyo bitegeeza ki mu lulimi ki ebyo bitegeeza ki ebyo bitegeeza ki فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ejita Suratul Rahman lyerinnya ly'okugenda kusiramuka. Suratul Rahman aya namba Allah yagisanga ya busaasizi. Allah n'atugamba era ddyo ogenda kusiramuka bugabanga amayembe go gaganyeze kakusiramule. Lwaki okufunya Rahman? Rahman kitegeeza omusaasizi. Omusaasizi yatya asaasira ebiri waggulu n'ebiri ku nsi n'asaasira abamutya n'abatamutya. Lwaki oyongerako akalumani lindako lwaki tonga lindako lwaki sokoleke lindako komaawo nkubuuze oziremu komaawo nanti komaawo nanti komaawo erinnya lye bayita Rahman ye musaasizi yoyo Allah ge mannya agamu ku mannya ga Allah ngenda kutuma erinnya Rahman omusaasizi asaasira abamutya n'abatamutya ku nsi kuno yoyo Allah kigokwata amayembe n'ogassa mu kamera ngenda kuyita Rahman erinnya lya Allah omusaasizi asaasira abamutya n'abatamutya ku nsi kuno era Allah yassa aya namba mu Qur'an egamba Ar-Rahman erinnya lye ngenda okuwa omusaasizi allama al-Qur'an yatukolera Qur'an khalaqa al-insan yatonda omuntu ashamsu wal-qamaru bihusban oyo yatonda enjuba n'omwezi nga buli kimu kikyukira mu budde bwakyo wannajimu washajaru yasjudan oyo yatonda emisana n'ekiro nga buli kimu kijja nga kiro netwebaka emisana netunoonya riziki والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان nkunyonnyola byobadde tomanyi oyo Allah yakola eggulu nga tekuli mpaji والسماء رفعها ووضع الميزان oyo Allah yakola eggulu nga tekuli mpaji nga lyewaniridde lyokka nti amayembe go tegasobola kikola ejjembe lyali litonze ku ggulu nyeyoyo Allah wasamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan oyo Allah yatonda eggulu nga tekuli mpaji naye nga ate amayembe tegakeranga ku makya kutonda ggulu Allah ye yakola eggulu nga tekuli mpaji wasamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah tatghaw fil mizan wa aqimu al-wazna bil qist njagala osiramuke Allah yatonda eggulu eryo nga tekuli mizani tekuli mizani waliyo ejjembe lyali litonze eggulu Allah n'atonda omuntu ng'ekitonde ekikazi n'ekisajja al-mudhakkaru wal-muannath ng'ekitonde ekisajja n'ekikazi ng'ekikazi kigenda mu periods amayembe gali gakoze ku periods Katonda yazikola namanya nti guno omwezi obuuse periods okuguneno ino genda mu periods Allah n'atonda omusajja nga yeeroterera ku myaka bwegiti namanya nti akuze ejjembe yali omuntu yeeroterera dewo njagalo dderi Allah Allah kyava tugamba ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim owange gweddewo lwaki osamira
Dewo lwaki osamira? Ya ayo Allah mpulira n'amaziga nga gampitamu. Allah tugamba ya ayyuhal insanu rabbikal karim, owange gwe dewo lwaki osamira? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, mazima gwe dewo gwasamira n'ogatta ku Allah, Katonda teyakukola n'akwenkanyankanya. Tukimanyi Allah tugamba khalaqal insani, yakola abantu omuli almudhakkaru wal muannath, ekitonde kikazi n'ekisajja. Mu bantu Allah be yakola mwe muli abalema. Dewo liyo omuntu nga mulema wandyebaziza Allah n'otebaza mayembe. Bambi nga yo kugenda mu toileti gwe woteeka amagulu n'owanda, bambi ateekawo mikono dewo nga naye yegomba okuba omulamba nga gwe. Ng'omuntu oyo genda oppama gwe woolinyisa engatto yo y'emitwalo 5 bweti dewo, gwe woolinyisa engatto yo y'emitwalo 5 ye ateekawo mikono. Lwaki teweebaza Allah? Allah kyava akubuuza ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, owange gwe dewo lwaki tonneebaza? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, dewo saakuwa emikono nga gwe wooteeka engatto y'emitwalo 5, omulema ateekawo mikono. Talina magulu naye gwe olina amagulu, olina n'emikono, okera ku makya n'ogatta Katonda. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, dewo saakuwa amaaso agasobola okusoma ekitabo kyange. Eriyo omuzibe atalina maaso nga n'ogenda okusala oba ogenda ku kyaki okusaba, bamutambuza bamukwatiridde atambuza miggo. Dewo olina amaaso ogatta ku Katonda ng'olaba. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, dewo eriyo abalema nga yegomba okuba nga ggwe bambi. Dewo eriyo bamuzibe nga yegomba okuba ng'alaba nga ggwe. Fi ayi surati masha arakabaka, bw'otyo bwe wayagala n'okera ku makya n'ogamba nyirira. Wallahi Allah n'akuwa obulungi, n'akuwa ennyindo eriyo atalina nnyindo, n'akuwa amaaso eriyo omuzibe akwegomba, n'akuwa obulungi. Dewo oli musajja mulungi nnyo, eriyo yegomba okuba omulungi nga gwakwane. Mukulu n'emikono, eriyo agenda ku toyi gwe kwewanda amalusu ng'ateekawo mikono nga yegomba. Kyova olaba Allah tugamba ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, owange gwe dewo lwaki osamira? Katonda we yakutonda. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, dewo saakuwa emikono otambula ng'eriyo abalema batambuza emikono bali ku street basabiriza gw'osobola okukola. Anti kekadde mu kibuga eriyo abatambuza emikono miskini ng'atudde, eriyo abalina kansa, eriyo abalina kansa nga basaba Katonda baagala owona. Gw'oli mulamu oli mu kusamira dewo, dewo oli mu kusamira, dewo okutta amayembe, dewo ng'eriyo ali mu kabbuli nga yegomba okudda ku nsi yenenye, gw'olina obulamu osobola okwenenya. Dewo ng'eriyo ali omulaga ali ku oxygeni, gw'oli wanenossa bulungi ogatta Katonda. Dewo ng'eriyo abalina kansa baamubikidde agamba kale senga nfunayo chansi, gw'oli wano oli mulamu weeyagala tolina kikuluma. Allah kyatugamba ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, owange gwe dewo lwaki ongattaku? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, dewo saakwenkanyankanya, olina w'olina obulemu, dewo oli mulema. Allah teyakwenkanyankanya, dewo oli mulema. Alladhi khalaqaka fasawwaka, awo nyini wenjagala okutandikira. Oli mulema, dewo oli mulema. Dewo nziramu ekibuuzo, oli mulema? Siri mulema. Lwaki ogatta ku Katonda wo? Simugattangako. Dewo n'osiba simugattangako. abatazirina nga balwadde ba kansa, Simugattangako Katonda. Katonda muwe ekitiibwa nti wulira. Ati ne Katonda akwewuunya. Kati Katonda akwewuunya gwe ebigambo ebikuvaamu ng'ate gwe sitaani. Bw'olaba ye gwe sitaani ati mpuliriza. Mpuliriza nno lama kati ntandise. Ye gwe sitaani. Gwe sitaani. N'abakkiriza byonna byonna nga bw'obyogedde muli ba sitaani. Ne Katonda abeewuunya. Ayagala n'obbagoba mu nsi ye gye yatonda. Kubanga mwagaana okumutegeera wadde okumutegeera n'okumuwa ekitiibwa mu bitiibwa byakyo. Mwasalawo kubanga mulina kumutusomesa nga gw'olina kuŋŋamba Allah. Ekigambo Allah kitegeeza ki ku mannyoko? Ku mannyoko kitegeeza ki? Ekigambo Allah lwaki obyongerako ekigambo eky'Oluganda? Lwaki tobiŋŋamba? Wuliriza nanti mpuliriza. Allah kitegeeza ki mu lulimi lwe twogererako? Allah
akolera wa mu Afrika nga ffe twogera Luganda wano mu Uganda gwe Allah bw'abaye Katonda nga yatonda eggulu n'ensi ebimwogerako yabiteekawo ne tubiraba kati nange mpuliriza abalina amagezi bawulire abategeera bategeere ebitabo ebiwandiiki Katonda teyawandiika kitabo kyonna gw'oyita Allah mpuliriza nanti wayogedde nekuwa obudde anti mpuliriza nakuwadde obudde lama nakuwadde obudde wuliriza kale wobanga omuwakanya nti si ye Allah gamba Katonda kasita yakutonda anti nkugambye Katonda kati abagamba Allah bonna balyamu Katonda olukwe nabo abawalana kati nawe akuwalana mpuliriza nanti nawe takwagala soko mpulirize nanti soko mpulirize kale tugambe mbu Katonda lwaki kati Katonda nkugambye Katonda anti nkugambye bwenti lama lwaki ogatta ku Katonda kale tetuganye Allah omweganye naye lwaki ogatta ku Katonda eyakutonda lwaki ogatta ku Katonda kiddemu emirundi 10 kya Allah kyoyogeddeko ne Katonda tayagala mugattako lwaki ogatta ku Katonda oba oli mulokole oba oli mukatuliki lwaki ogatta ku Katonda kwebyo byonna siri kimu kuba Allah tojja mutegeera okujjako ng'omaze kukkiriza nti tebamugattakawo ojja mutegeera kyova olaba omuwakanya nti okutta amayembe nayo okimanyiddewo obuyinza bwa Allah asobola okukukaliza ng'okutta amayembe gaawo wooli kyova olaba Allah yatugamba kullu nafsi dhaikatil maut nti ne bujagali Allah yamuzikiriza ddewo wooli Allah asobola okukukaliza within a minute nga wagudde wali oyo Allah gw'onyooma asoboleke nkunyonyole soko mpulirize kabata gamba lama mpaka zindaalo dakiika kutwala okyalina chance eyeetonda kabata gamba lama mpaka zindaalo sawa yonna kabata gamba lama mpaka zindaalo asaasira abamutya n'abatamutya ku nsi kuno asaasira abamusobya n'abatamusobya ddewo kyokola kibi Katonda alina obuyinza obukutwala naye akyakulese atusooka owulire gwe lwaki toyagala kuwulira nze nga kuwulira Katonda si musirwa kuleka n'okwata amayembe n'ojja mu kamera alina obuyinza obukutwala olaba aleeta nsiri n'ekuluma n'owulira nti ekulumya ate okuggyako obulamu ate gwamuyisaamu amaaso kati gwe sooka owulire gwe ate gwamuyisaamu amaaso golowooza kulowooleza ki gwenyini gwe wamugattako gwe wenyini ng'omutegeerera Katonda yatonda ensizi atuwulira Katonda yatonda ennyanja ensozi ennyanja n'emigga neggulu n'ebbanga ye Katonda bye bimwogerako byokka byekkanfe n'atuteekawo ku nsi kuno ebyo byokka bw'obirabako kimala okumanya nti mpuliriza anti gwe toyagala kuwulira bwe buzibu bwo golooza Katonda olemaza omulema gwe tasobola golooza Katonda bajjako obulamu si bantu nga ggwe golooza Katonda bateeka mu bubenje si bantu nga ggwe si musiru ddewo leka sitaani aleke kulowoozesa nti okyalina obulamu obuwanvu oba obuwangazi ku nsi ddewo leka sitaani aleme kulowoozesa nti oli w'amaanyi osinga Katonda ddewo leka sitaani aleme kujja ku mulamu olowooze nti oli wanjawulo ku balala kuba bangi batunulanga ggwe Allah akeera ku mata waliwo agamba ejjembe yaddewo lisirise naye byagamwe kakati nga yabasudde edda mu bubenje ddewo bangi abali badde nga ggwe nga baseka nga bali mu kabbuli wallahi tasobola kunyega leka sitaani aleme kulowoozesa nti oli wanjawulo kwabo abafudde leka sitaani aleme kulowoozesa nti oli wanjawulo kwabo abali ku kitanda emulago be batadde kati nze mbadde njagala kusiibula bwe nti lama njagala kusiibula bwe nti lama njagala kusiibula bwe nti w'ekitiibwa Mukama Katonda nga tomugattako birala nawe tugwa ino kikola kubanza olwedde nkiri wamugattako gw'oyita Allah ye Katonda azilonga nkubuuza wamugattako dda wamugattako Allah ye Katonda anti wuliriza kati wetugenda otandikira wuliriza enjawulo ya Allah kuggwe nze sikutte jjembe gw'obadde n'amayembe nze jjembe liri liddawa era mpanika mikono ne mugamba ayi Allah
اللهم أنت السلام ومنك السلام ولد وينصب الله وانك نزا سكوت ما ينبغى غديو لبا وينصب الله يونو الله وينصب يكاتوندا نيغwe katonda omukutte mungalo nzawulira wensaba Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram Allahumma la mani'a lima ataita wa la yanfa'u lima amana dhal jaddu minka al jaddu amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'min kullu amana billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسلام كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت فانصرنا على القوم الكافرين yo Allah gwen saba gwen panikira nsaba sikutte jembe gwokutte jembe ombuzisa Allah katonda yo katonda gwen saba sikutte jembe gwababo mukutte mungalo nabuyinza bukwata katonda mungalo dewo deri katonda wo muleke kwesirwa zambu ebyobuwanga katonda ye yabikola sawa yonna kutwala bantu mmwe muleme kulowooza nti sitaani oba kasitaani aleme balowooza nti muyina obulamu obweyongerayo mu maaso sitaani aleme balowooza nti muyina obulamu obuwangaazi mu maaso mudde eri katonda wamumu ebyombo ebyobuwangwa okutta obubbo teriiyo musamizi ali successful mu bulamu teriiyo omuntu akola shiriki ali successful mu bulamu obugagga bwabwe buba bwakaseera obugagga bwabwe buba bwakabanga era obuwangazi bwabwe buba butini nnyo lwa nsonga ye sitaani yabalowoozesa nti obuwangazi bwabwe buwanvu obuwangazi bwa katonda bwe businga teri musamize ali successful teri musamize ali successful taliiyo era gwe munoonyi okakase nti katonda ye mulalamu bye mugamba mbu buwangwa buli muntu agamba mbu bya buwangwa akomekerera aloze buli muntu agamba mbu bya buwangwa akomekerera ebyobuwangwa ebibanga byaliyo tebabikozesanga kulumbaganya bantu ebyobuwangwa ebibanga byaliyo tebabikozesanga kukijja n'abantu naye essaawa ya leero dde wajjayo ejjembe n'agamba njagala lirumbe litterama fe katonda owaffe awoolera katonda owaffe talumbaganya bantu talumya naye ate amayembe galumya olina agamba mbu jjajja wuuna nkoze bwe kiti mukola ekibi ne kikutuukako byebyo ebyobuwangwa ebibanga byebyo ebyobuwangwa astaghfirullah sibirimu sibirimu ddeewo ebyobuwangwa ebibanga byo byakulumya abantu katonda talumya kyova olaba katonda wanjawulo ku ebyo katonda talumya naye ate kyova olaba nabbi Muhammad era nammwe abali awo tolowooza mbu tosobola gguma osobola ddala ogguma oba oli mulokole oba toli mulokole ffe mu busiraamu allahu subhanahu wa ta'ala yatuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agende eri abakafiiri abagambe badde eri katonda we okumanya amayembe gasiruwaza olaba gaali gasiruwaza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi atuuka abakulayisi bamugamba owange gwe Muhammad twagala osamire nabbi n'abagamba sisobola kusamira era bajja mu ngeri ez'enjawulo munnanga abasamize nga bamugamba owange gwe Muhammad twagala osamira okkiriza ebyobusamize byaffe Muhammad n'abagamba sisobola kusamira gwali eyo ng'otaagatta katonda naawe osobola obutasamira Muhammad wulira kye baamugamba twagala tukufuule nga yeggwe nagagga w'omu Makka ng'ebyobugagga byonna ebiri mu Makka bibyo nabbi Muhammad yabagamba sisobola kugatta katonda wange ekyo n'akibuuka ng'aganye ebyobugagga tokyukanga olw'okubanga sente n'osamira tebaakoma okwo ne bamugamba owange gwe Muhammad tugenda kukuwa abakazi bonna ab'omu Makka nga babo nga gwe abeebakako kubanga basooka ne bamugezesa ne ssente n'agaana tosamira lwa nsimbi olowooze nti ensimbi zigenda wangaala nabbi yagaana okusamira olwa ssente nabbi eyafumbako amayinja n'aliisa famire ye yagaana
ne bamugamba wange gwe Muhammad tugenda kukuwa abakazi b'omu Makka bonna nga gwe abatwala abantu tukyuka ne tukyusa enzikiriza yaffe olw'abakazi ne tusamira bakyala baffe ne basamira ne batuliisa ebitategeerekeka nabbi yabagamba saagala bakazi sibaagala sigenda twala ssente saagala bakazi bammwe nyimiridde ku kigambo kimu la ilaha illallah tebaakoma okwo ne bamugamba wange kale Muhammadi njagala ojje waffe osamire naffe tujje muzikiti tusaale nabbi yali anafuye mutima Allah kwe kussa aya kul ya ayuhal kafirun owange gwe Muhammad gamba aba bakafiri la abudu ma ta'budun nti tojja kusinza bye basinza tebajja kusinza katonda oyo gosinza wala antum abiduna ma abudu ate nabo tebajja kusinza oyo gosinza katonda ate ne tojja kusinza byabwe bye basinza lakum dinukum waliya din bayina eddiini yaabwe nawe olina eddiini yo tobeerangaawo abe wammwe ne bagamba mbu tosamidde tukuzaalukuse w'obanga otuusaawo bagambe mmwe musigaze ebyammwe nange nsigaze ebyange gwe kola omulimu gw'ogwa bagamba muve ku shiriki olaba baganye Allah atugamba lakum dinukum waliya din balina amayembe gaabwe nawe sigala katonda wekyo tekikwawula naki tekikweraliikiriza nti oyawukanye ku kiko olw'amayembe nze nnayawukana n'ekika kyange lw'amayembe kulogaŋŋana era kyova olaba sikolagana na muntu musamize sikolagana na muntu mulogo sikolagana na mayembe nayawukana ne famire lw'ebyo Allah atugamba lakum dinukum waliya din baleke mu mayembe gaabwe gwe nawe sinza katondawo katonda yakyasinze tosobola kunzija ku katonda oba mpemula oba nneeyambula oba mpamye ku laivu oba nfuuye kyemmanyi katonda ye katonda tagattibwako gwe weeyise bulungi ng'omugattako nze kyemmanyi yasinga ku nsi kuno ne mu ggulu mwe mumanyi deewo njagala odde eri katonda katonda odduse oba kabaata aliridda wakomyewo njagala osiramuke era tugeva wano ng'otodde shahada ng'osiramuse katonda de wadduse kabaata talina makulu kasita obubuuliridde bunaagamba waali waliwo ekigenda mu maaso awo nekitesenyerezebwaki njagala kimuwulira nti de wasiramuse kyenjagala kyokka mutoze shahada ngende neebake ejja nangifunire ku dde de ogamba ashahadu gamba ashahadu kyeki damu kyenkugamba kyeki mu lulimi ki kale yogera mu Luganda gamba ashahadu kyeki gamba mu Luganda ntya nzikiriza tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako katonda tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako katonda nedda kale gamba era ekyo nedda ogambye etya ogambye etya yatuma ogambye etya kale ddamu kyenkugambye gamba nzikiriza nti mu bulamu bw'ensi eno oba mu nsi eno teri kisinzibwa mu butuufu okujjako katonda weebale nnyo weebalire ddala ddamu kyenkugambye tudde ku mulamu omulala mu bulamu bw'ensi eno tewali kikkirizibwa kusinzibwa ekitali katonda era katonda alina ababaka be dewo musiramu dde ne wengenda kabaata ababaka be ge mayembe n'emisambwa ate agenze kukolaki abadde akyandayiza agambye amaze okusiramula ate nga nsiramula atya nga nze mbadde nange nkyamunnyonnyola byempakayiza mbiwakanyiza Allah takkirizibwa saagala kuwulira kigambo kye bayita Allah wano kunze kubanga ekigambo Allah tekiri mu lulimi lwaffe nze njagala ebitabo eby'olulimi lwaffe mu Uganda batubuulire Allah oba lulugwala oba Allah lutoolo ndabyekwano ku King Saha kajjambo naye bwe lubanga Allah bwe kibanga ekigambo Allah tekiri mu lulimi lwa Afirika aba talina kyaŋŋamba naye biri byayogedde bituufu katonda tagattibwako ate ye yamugattako Allah naye ng'amaze okusiramula
yamugattako Allah ano King Saho wachifira Islamu se Islamu se yahara lama gamba akusira mudde n'ekyanda kirama kigenda kufuna bannange emitawaana kubanga olaba gye bigenda okuggwera bayinaawe mundabanga ayogera nga nseka bwe nti mumulowooza nsaaga mumulowooza bajjajja basaaga byaddala ebyabajjajja byaddala byendi biririyo bya kitiibwa tebabiyisa mu maaso tebabivuma tebabinyomoola kubanga omuntu eyeegaana obujjajja bwe mwabasinza obusiraamu kati oli abadde ayogera mwabasinza amadiini ag'enjawulo mwegaana ewammwe gye mwazaalibwa ge makulu mwalyamu famire zammwe olukwe gye mwazaalibwa kubanga walyamu famire y'olukwe gye wazaalibwa walyamu taata wo olukwe ne maama wo ne bajjajjaabo ate njagala nteekewo etteeka buli munaddiini n'abasiraamu baleme kuddamu kuziika etteeka njagala lirabikewo kila muntu ng'ogamba nti bajjajja tebalina mulamwa kati muziikira ki lwaki muziika lwaki oziika omuntu afudde kitegeeza omuntu afudde agenda kufuukira muzimu kati awo gukyayirewo muleme na kuziika mukyuseemu ffe tuziike mu byobuwangwa byaffe mwe abanaddiini nammwe mubalekewo abafudde ffe tujja baziika temuddamu kuziika abasiraamu temuddamu kuziika ngamba abasiraamu bonna abakkiririza mu ddiini